wabtaghi Allah bw'atyo bw'agamba wabtaghi fima ataka Allahu ddara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, nti buli kintu kyonna Allah kyakuwadde sala amagezi okulaba ng'onoonyamu enkomerero ennungi mu kyo kikutuuse ku nkomerero ng'oyingira ejjana ng'ofuna ebyo Allah bye yakutegekera ng'okozesa kino ekirungi Allah kye yakuwa. Awo wennyini nga tuli ku kwebuuza mu kibuuzo ekigamba nti okukolerera eddiini buvunaanyizibwa bwani? Bwange naawe, bwaffe ffenna, buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Allah alina byakuwadde, teyakuwa irimu ya bwasseeka era toli muwalimu, naye alina bingi byakuwadde ng'osobola okukolerera eddiini eno okwenkana omuwalimu. Bakadde baffe abaatusooka baalumwa nnyo eddiini eno okufootoolwa okubeera wansi, era baakola bingi naawe byoyinza okwewuunya. Baazimba emizikiti nga tebalina buyambi buva bweru. Emizikiti egyo baagizimba mingi, kumpi mu bibuga ebisinga obungi ogisangamu, egimu gikaddiye kati giddizibwa bujja. Baasaddaaka ettaka eddene ddala mu bitundu bingi ebyenjawulo eby'eggwanga lino. Oba oli abo ffe kye tutannaba kusobola kukola ab'omulembe guno, nze naawe okugamba nti ddala omuntu n'aga nti neevuddemu ettundutundu ly'ettaka oba 5 ku 100 oba 10 ku 100 oba eka ku guno omulembe batono ddala abeevaamu n'aga nti ogutundu ogwo nguwaddeyo liraku lw'eddiini. Bakadde baffe ekyo baakikola, n'emizikiti baagizimba, n'amasomero baagazimba. Ne bakola ekyokubiri, ne batunuulira wa awali obunafu bw'obusiraamu, obusiraamu abantu we babusangulizaako ettaka, ne batunuulira mu education nga balaba buli muntu yenna, kubanga oluyimba olwo lwalingawo nnyo. Abasiraamu tebaasoma, abasiraamu tebaasoma, abasiraamu tebaasoma. Amanyi n'atamanyi naye ng'oluyimba olwo aluyimba. Bamuzeeyi taata bajjajja kyabaluma, ne bainvestinga mu kusomesa. Era osanga mu famire z'abakadde baffe abo nga mulimu abantu abayivu ddala, baddokita, balooya, basomesa. Mu fields ezisinga obungi osanga muzeeyi kati nga mugenzi yafa naye ng'alina gumbi diguli ez'enjawulo nga 5 ku baana 7 baalina ng'alinayo diguli 5. Mulimu bayinginiya, mulimu baani. Abazadde abo okuvaayo n'amaanyi okusomesa baali kye baagala kwe kusitula eddiini eno yali esangulizibwako ebisooto nti abasiraamu tebaasoma nga bagijeeja, ne baagala basitule eddiini eno. Naye kati gwe okuva lwe wasoma n'otuuka ku ddaala eryo n'ekigendererwa bakadde bwe kye baasinziirako kusomesa, kiki kyokoledde eddiini eno? Kubanga bo baakusomesa lwa bulumi bwa ddiini, gwe kale obeere bulungi, naye nga baalumwa nnyo n'eddiini okubeera nga ejoogebwa nti abasiraamu tebasomye. Gwokoze eki ku kusoma? Okozesezza ki okusoma kwo? Mu bwa yinginiya bw'olimu, kuba olina ky'osobola okukola nga yinginiya ku lw'eddiini nga tonnaba kutunuulira mulala. Nga looya olina ky'osobola okukola. Nga gwe yasoma ebya midiya olina ky'osobola okukola ku lw'eddiini ng'oli mu field yo. Baddokita mulina kye musobola okukola, naye omuntu okulowooza nti kusaala, kusiiba bye bikumala. Eddiini tekwetaaga, eddiini ekwetaaga mu fields ez'enjawulo. Waliwo ebintu olwaleero ebitambula nga si byakusaala naye nga ddala twetaaga tubiyingiremu. Eddiini bw'ebanga oyingidde mu politics ng'omusiraamu, ne tukuwagira ng'omusiraamu, bw'otuuseeyo kiki ky'oyambye eddiini? Naawe ky'olaba ng'okiyambye. Kale bannange, omusomo gwaffe ogw'olwaleero kigambo kya kujjukiza. Simanyi oba nkipulizentinze ntya, naye nga mpulira muli
kinkwatako nnyo, mpulira njagala buli omu mu kisaawe mwali aveeyo akolere ku ddiini eno. Kyonna kyolaba baako kyogikolera nga tonnanenya nsobi yokka eriwo, baako kyokolera eddiini. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti lan tazuula kadama abd hatta yus'ala an umurihi fima afna. Omuntu nga tanasembula kigere kuyingira jjana ajja kubuuzibwa ku buwangaazi bwe, bwakaddiira ku ki, bwaggwererera ku ki, emyaka gye egy'ekivubuka giggwereredde ku ki, kuba gyonna buwangaazi. Awo wooli kaakati obudde bugenda, naye ku ludda lw'okuweereza eddiini okozeewo ki? Wa an ilmihi, omuntu agenda kubuuzibwa ku knowledge Allah gye yamuwa. Kuba knowledge tetutegeeza eno yokka gy'ogamba okusoma si kuno okwakala Allahu Ta'ala. Obwa yinginiya bwe wasoma Mungu agenda bukubuuzaako, kubanga ddala bulina omugaso gye tuli, bulina omugaso eri umma. Naye kiki ky'obukolere, oyambye ki umma, oyongedde ki ku umma ng'okozesa okusoma okwo? Bannange, okukolera eddiini kusukka ku kusiibulula abantu mu kisiibo. Kuba kati abamu ate bwe bakola obubiina mwe beegattira okugamba nti kuweereza ddiini, abamu babukola ate n'enniya nga bulinga bizinensi zaabwe. Kwegamba nti akoze aweereza eddiini era anoonya obuyambi ne bujja mu kabiina muno, ate ne bukola kusasula fiizi z'abaana. Oba tokoledde eddiini, kati ye n'asigaza akatono ate nga kangu kakusiibulula abantu mulamanzaani ku muzikiti ogumu emirundi 2 oba 3. Tuteekeddwa bannange mu kibiina kyaffe, tuteekeddwa okusiibululayo abantu. Bannange, okuweereza eddiini kusukka ku kusiibulula abantu. Kuba kuno kino kiba kyakulya kya bulijjo ne kikomaawo. Naye munda eyo waliyo ebinene ebitwetaagisa. Okoze eki ku kulwanyisa ebisiyaga nga munnamateeka, ng'omusomesa mu masomero, nga munnabyabufuzi, nga memba wa paliyamenti, ku ludda olwaffe olw'obusiraamu olw'eddiini oba kale ku lw'eggwanga lyonna, ku kulwanyisa ebisiyaga okoze eki? Omulala alinda bulinzi wabeewo kasipaaka, wabaawo ekijjira n'ayogerayo ebigambo 2-3 n'akomaawo. Bwe tutyo ne mu by'obusiraamu. Mu by'obusiraamu tubugumako bubugumi. Waliwo akaze mu social media ne katambula n'obugumira kwako ne weesooza n'oyomba, bwe biggwa nga biwedde. Oluusi tomanya ne gye kakomye. Juzi nawadde ne baganda bange ntubaako ensonga ze twayogedde, ne baganda nti bannaaye kino mwali concerned nnyo mu kwogera n'okunenya kino na kiri, ne mulowooza kyakomawa. For sure, era twade twogera ku musomo guno, ne bagamba nti goge mazima mutuufu, nange nabikomyawo, era nange nabikomyawo. Kati eby'obusiraamu omuntu omulala abibugumirako bubugumizi dakiika 2-3 n'akomaawo. Tuli bakozi balungi abasiraamu, naddala mmwe Allah bawadde ebyengera, abamu bagagga businessmen and women, Allah bawadde ne muba basuubuzi, mumanye ebyokusuubula, naye temubikozesezzaako ate ku ludda lwaffe luno olw'obusiraamu mu kuluyamba oba okusomesa kale abantu, naye nga mubimanyi. Nze ndaba abasiraamu bangi abasomye be bawadde mu bitongole ebyenjawulo, abalala bali mu gavumenti, abalala bali mu bitongole ebirala ebya bizinensi, bakolera ddala bulungi era bakola kumpi ebintu ebifaanagana naffe bye twandibadde nabyo eno mu busiraamu, ng'eri babikola bulungi nnyo, naye no musiraamu nga tebitambula bulungi, ng'ate gye bali. Kaakati oli mumativu ng'oggyeko amasomero g'obusiraamu aga private, naye ago ag'obusiraamu nga busiraamu ddala, oli mumativu nti entambula gye gatambulamu gwe ali mu education yeeyo, naye olaba otya ng'otambuza essomero lyo eriri private, amaanyi ago g'oteekamu, supervision eyo gy'oteekamu,
toyina magezi naawe g'osobola kuwa wadde ku liri ery'obusiraamu kale tojja ddifunamu ssente naye ku lw'eddiini okutambula ku lw'abo abalala abatamanyi abatalina mwasirizi basobole okusomera mu masomero gali wadde tebazze mu liryo oyambyeko ki kubanga ekitongole ekyo ku ludda olwo okitambuza bulungi ate ku luno olw'obusiraamu okitambuza otya kubanga ebyo gyebiri mu ludda olw'amateeka abantu batambuza bulungi eyo amateeka mu bitongole ebirala okuleka ku ludda lw'obusiraamu yo gye batatunudde ennyo kugamba nti etteeka lino mu busiraamu lisobola otugasa oba bwe tutakola kino nga gwe olengeranga munnamateeka consultant ng'olengeranga consultant noga nti mu busiraamu bwe tutakola kino leero gye bujja tuyinza okufuna kino n'olengeza abantu nga profesa omuyivu kubanga ddala obuvunaanyizibwa obwo naawe bw'olina era bw'osobola era kyekyengera Allah kye yakuwa era ky'osobola okukozesa ku lw'okuyimirizaawo eddiini yo bannange topiki yaffe ey'olwaleero ebadde egamba nti al amalu liddiini masuuliyatul jamii nti okukolerera eddiini eno okuweereza eddiini eno buvunaanyizibwa bwaffe ffenna buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwo baako kyokolera eddiini baako kyoweereza ku lw'eddiini Allah ajja kukusaasira kkiriza nga tumaliriza nange nga teddoboozi lyange lino mpiseewo akantu kano kubanga ndaba nga kankwatako nsotoka Islamic Primary School somero liri wali Bugerere lyeryansomesa ku bwereere nga muzeeyi Allah yakamujjulula Sheikh Idrisa Lubega rahimahullah naye kati Allah yamujjulula yebase wali Butambala seeta ku buyinja awo bwe bamuteeka naga nti abaana ba Budu mujje musome ne tusoma ku bwereere lirina okwolesa byerikola ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 24 so mbayita mwenna mujje tubeereyo ku ssomero mujjayoko n'akantu kubanga bwe tugenda ate tulizaamuuko amaanyi bali abaalitandika abakulu tebakyaliwo kati ffe beryasomesa okuweereza ffe tukuba omulango ogwo nti twasoma okuweereza kuba ye yali mmoto we learn to serve era tugamba nti we learn twasoma to serve we are serving tubayita mwenna mujje tudde ensotoka tugende ensotoka inshallah nga 24 moleso tuguzeemu amaanyi tuteekeyo n'akantu oyinza obutasobola kgenda naye oyinza okuntuma noga nti sheekhe awe mwasomera kayirimu ako mwakajjaawo twalayo 5 gano era ajja kugatuusa mbagaliza ebiseera ebirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu